Tendeza Kristo amanya n'eddoboozi nga bulijjo mazima Kenneth. Lunaku olwaliro njagala tubeere nga twekanya ku nsonga ey'ensomesa eyabo abayitibwako. Ensomesa eyabo abayitibwako mu luzungu tukiyita the doctrine of reprobation. Ensomesa eyabo abayitibwako oba abo abaganibwa. So eno yemu ku nsonga ate era gye tutagwande kubanga tuyisaamu amaaso, kubanga ebyawandiikibwa birambulukufu nnyo ku nsonga eno. Kyensobola ogamba olw'ekisa kya Katonda ampadde obusobozi obw'okubeera nga nsobola okwogera ku nsonga zino, newankubadde nga abamu bayinza obutazitwala ng'ensonga enkulu ne babeera nga tebazifuddeeko. Naye kikulu nnyo okubanga tutegeera kiteri kiri mu byawandiikibwa nga kirimu mu nsobi. Bw'otunuulira Yokaana essuula ya 20 etulaga nti Mukama waffe alina ebintu bingi nnyo bye yakola, era byonna singa byali byakuwandiikibwa twandibuliddwako ekitabo ekituufu oba ekifo ekituufu we twanditadde ebyo byonna ebikwatagana n'emirimu gya Mukama waffe Yesu Kristo. Naye omuwandiisi Yokaana agamba naye bino biwandiikiddwa ku lwammwe mumanyire ddala nti Kristo Yesu ye mwana wa Katonda, era okuyita mu kumukkiriza mulyoke mubeere n'obulamu obutaggwaawo. Ssebo ne nnyabo, bintu bingi nnyo tetusobola gamba nti okwogera kwa Katonda kwonna tukuyina mu Bayibuli. Naye kye tusobola ogamba nti ebyo byonna bye yayagala ffe tubeere nga tutegeera nga bikwatagana n'okwogera kwe, byo byaganya ffe tubeere nga tubiina mu bitabo 66. So ebyo byonna gwe byolaba mu Bayibuli togwanidde kubeera nga obiyisaamu amaaso oba ng'obisaako amaaso mu mbeera eyo gamba nti kino si kikulu nnyo, kino kikulu nnyo. Bayibuli etulaga mu kitabo eky'ebikolwa eby'abatume essuula ya 20 olunyiriri 26 paka 27 titugwanidde okusomesa amagezi gonna n'okuteesa kwa Katonda kwonna okwo okutulambikiddwa mu byawandiikibwa. Tetulina kubanga tulonda ekyo kye twagala ate ne tubuuka kye tutayagala. Byonna ebiri mu Bayibuli byakusomesebwa, bigwaniddwa okubanga bitegeerebwa, era bibanga tebitegeerekeddwa oba tuba tetubisomeseddwa n'okubanga tubinnyonnyoka, y'ensonga lwaki tujja sigala nga tulina ebibuuzo wano oba wali. Naye buli kyonna kye weetaaga okubanga kinaayanukula ebibuuzo by'oyinza okuba ng'olina wano oba wali kiri mu byawandiikibwa. So bwe tuba nga twogera ne ku nsonga eno, tulina amasomo amalala ge tukoze agalaga obukulu bwa Katonda, nti Mukama Katonda waffe eyatonda eggulu n'ensi wa buyinza. Mu ngeri emu endala kye tusobola ogamba nno obuyinza bwe tebuliiko kkomo, akola kyonna ky'aba ayagadde okubanga akola ki ng'akola, era teri n'omu asobola kumuziyiza bw'aba asazeho okukola ekintu kyonna. Ssebo ne nnyabo, agenda maaso n'okuba ng'okola ki ng'owuliriza. Era tukyogedde lunye mu masomo gaffe amalala gonna nti Katonda waffe obuyinza bwe oba obukulu bwe buli eri buli kintu kyonna, era tewali kisobola kubeerawo nga olukusa teruvudde eri ye oba okulagira nga tekuvudde eri ye, nti afuga obutonde ate era afuga n'amawanga, afuga emyoyo ate era afuga n'abantu, era tewaliwo kintu kyonna, tewaliwo era muntu yenna asobola kusazaamu kwagala kwe. Era bwe twogera ku buyinza bwa Katonda oba n'obukulu bwa Katonda, tewaliiwo muntu yenna ku nsi kuno asobola kubeera nga ategeera ate n'annyonnyokera ddala n'abeera nga atuukirira ku ddaala eritegeerera ddala obuyinza n'obukulu bwa Katonda bwonna, kubanga bingi byakola bisukkulumira ddala amagezi gaffe. Bw'oba osoma Baruumi essuula 11 olunyiriri 33 paka 36. So ebyo bikulu nnyo nnyini ddala. Mu masomo agamu ge twagenda maaso n'okuba nga tukola okuva ddala ku bulamu obwa Yobu, ani awa Sitaani olukusa okubeera nga akosa Yobu, nti okwo tekwali kwagala kwa Katonda, naye newankubadde tekwali kwagala kwa Katonda, Sitaani aleeta
ajja ng'agamba nti Yobu okusinza kwe okwa Katonda kwali kwesigamye ku ebyo Katonda byali amuwadde. Kati era Sitaani asaba olukusa, Katonda akola ki? Amuwa olukusa, amugamba wuuyo mutadde muki? Mu mikono gyo. Naye wano ne wano tokola ki? Totuukawo. So nekikulaga nti ne bw'aba Sitaani n'emizimu gye tebalina kye basobola kuba nga bakola, oba emyoyo egyo tegirina kye gisobola kuba nga gikola awatali kulagira kwa Katonda oba kusalawo kwa Katonda, nti limiti mirimo gyagyo giriko limiti, oba okukola kw'emyoyo egyo kuliko ensalosalo eziteekebwa ku bugazi bw'emirimu gy'emyoyo egyo. Bino byenjogera batono nnyo ku mmwe bensobola ogamba nti mubiwuliddeko, naye ekyensobola ogamba nti ekikulu si kyekyo ekyokuba nti batono ku mmwe ababiwuliddeko. Ekikulu kyakuba nga tutegeera nti Bayibuli ebintu bino ebyogerako, era togwande kwesalya musango bw'oba obadde nga tokola ki? Tobiwulira ngako. Masomo mangi nnyo, era tulina essomo lye twayogerako erikwata ku ekyo kye tuyita ensomesa ez'ekisa. Ensomesa ez'ekisa, omwo mwe twalagira ddala okugwa okw'abaana b'abantu, nti abaana b'abantu tebasobola kuba nga beerokola, nti amaanyi ag'obulokozi tegava eri bantu, kubanga omuntu yayonooneka bwe yafiira mu Adamu. Obusimu bwe obw'okutegeera n'okusalawo bwonna bwagenda mu maaso n'okwonoonebwa olwaki? Olw'ekibi ekya Adamu. Era ensonga lwaki Befeso 2 egamba nti abantu bonna baafiira mu ki? Mu bibi byabwe n'okwonoona kwabwe. Ne tutunuulira mu ezo ensomesa ez'ekisa, ekyokubiri kye twayita unconditional election, oba mu Luganda kye tuyita okulonda okutaliiko bukwakulizo, nti nga n'ensi yali tennaba kubaawo, Katonda bw'atyo bwe yateesa n'abaako abantu ab'enjawulo be yayawula, n'agamba abantu bano anaabawa obulokozi. Era twayogera mu ssomero ne tulaga nti okulonda kwa Katonda tekulokola muntu yenna, wabula okulonda kwa Katonda kwali kulamba bulambi abo Kristo bye yali agenda okujja mu nsi n'okuba ng'akola ki? Ng'afiiririra. Kubanga twayogera ne tugamba nti no ensomesa ey'okulonda kwa Katonda oba okwawula kwa Katonda eraga nti nga n'emisingi egy'ensi teginnaba kubaawo, Katonda yalonda abantu abatonotono okuva mu abo abava mu lulyo olwa Adamu aboonoonyi bonna, okubeera nga bafuna ekisa kye oba okuganja kwe batagwanira, era abantu abo nga Katonda abawa obulokozi nga bwabuwa nga tebwesigamye ku bikolwa byabwe. Era twayogera ne ku ssomo ku nsomesa endala ey'ekisa gye tuyita limited atonement oba particular redemption, mu Luganda kye tuyita nti omulimo gwa Kristo Yesu gwali gutunuulidde abantu abo Mukama waffe Kitaffe be yalonda n'ayawula n'agamba bano anaabawa ani? Omwana we. Nti Kristo agenda okujja ku nsi kuno, obulokozi oba saddaaka ye tiyali ya buli muntu yenna omwonoonyi, wabula saddaaka ye yali etunuulidde abo be yategekerwa, abo Kitaffe be yalonda n'agamba anaawa omwana we. Bw'osoma Yokaana 6:37 esonga ku nsonga eyo gamba Kristo ng'agamba nti bonna Kitange bampadde banajja gye ndi, era tewaabeewo kyonna kikola kibaziiza okujja gye ndi. Ebyo byonna bikulu, era bw'osoma Matayo 1:21 naye gendera ddala mu maaso n'ekulagira ddala ti Maria bwe yali olubuto, malayika amugamba onaazaala omwana era onaamuyita Yesu, ekitegeeza nti y'anaalokola abantu be okuva mu bibi byabwe. So saddaaka ya Kristo yali etunuulidde abantu abo abaamuweebwa kitaawe. Era bw'oba osomye bulungi Bebulaniya essuula ey'okubiri onyolo 13 paka 17 nayo ekoonera ddala ku ki? Kweyo ensonga ng'eginywereza ddala nnyo. Ebyawandiikibwa bingi nnyo, tetusobola kuba nga tubimalawo. Essomo eryo twalikola. Era twayogera ne ku ekyo kye tuyita the irresistible grace oba kye tuyita the efficacious call.
mu Luganda kye tuyita ekisa kya Katonda ekiyita abalonde bonna nga tekisobola kuziyizibwa oba tekisobola kulemererwa. Bwe twayogera ne tugamba nti newankubadde enjiri ebuulibwa abantu bonna, era newankubadde ebuulibwa abantu bonna mu ngeri ya bulijjo abantu bonna abawulira enjiri tebagikkiriza, naye waliwo okuyita okw'obwa Katonda, ng'okuyita okwo kw'obwa Katonda kukolebwa Omwoyo Omutukuvu. Okuyitamu eyo enjiri ebeebuuliddwa abo abalonde ba Katonda bayitibwa Omwoyo wa Katonda, era Omwoyo wa Katonda abanga abayita tasobola kulemererwa kubeera nga akola ki? Akyusa emitima gyabwe. Era awo we twava ne twogera ne ku nsonga gye tuyita the perseverance of the saints, obugumiikiriza obw'abatukuvu, abo bonna Katonda be yateesa oba be yalonda okubanga banunulibwa Mukama waffe Yesu Kristo. Abantu abo Katonda nga bwali omwesigwa bakuumibwa mu kukkiriza olw'amaanyi aga Katonda. Peetero ekisooka bw'oba ogisomye essuula esooka olunyiriri olwokumeka olwokusatu paka olwokutaano lunywereza ddala ensonga eyo. So awo we twatambulira ne tutunuulira ebintu byali ntoko. So tetugamba nti tulitunuulyako ne ku nsomesa eno gye tuyita eyabo abayitibwako oba abo Katonda waffe mu ngeri emu oba endala batateesa kubanga awa ekisa eky'obulokozi. Kati wano njagala mbeere nga ntema era manyi bino bisobola okuba nga bikalubu eri gwe guba nga gwe mulundi gwe ogusooka, naye kyenkusabira ddala okuba nga onnyonnyoka. Ffenna nange omubuulizi ssaawa zino simanyi abalonde ba Katonda bafaanana batya, teri kabonero konna kabawandiikiddwako. In fact theologia omu yagenda n'agamba nti ensonga y'abalonde ba Katonda kyama mu famire y'abaana ba Katonda, kubanga n'abo abaana ba Katonda tebamanyi ani mulonde ani atali mulonde. Ate omwandiisi omulala ate nga mubuulizi naye yagenda n'agamba nti ensonga ya Katonda okubanga alina be yateeseza oba alina ebintu byasalawo, yagamba nti ensonga eyo eringanga nnaanansi, nti ng'ennaanansi bwefumita wabweru ate munda ng'ewomerya, ne predestination oba Katonda okwogera ng'ebintu tebinnaba kubawo n'agamba kino kinaabeerawo, kino nkisazeewo, kino sikisazeewo. Bwe kityo bwe kinti omuntu aba tannaba kutegeera ensomesa eyo Katonda okusalawo ebintu eby'enjawulo, afumitibwa ng'ennaanansi bwefumita, naye bw'ategeera ensomesa eyo ate ajoomerwa ng'ennaanansi bwewooma munda nnyo, okubeera nga omuntu otegedde nti Katonda wa buyinza ate mukulu, nti teri kigwa bugwi mu nsi wabula Mukama waffe yateesa dda ebintu byonna nga bwe binaagenda maaso n'okubeerawo paka ku mulundi guli lwalizingazingako ensi eno. So bwe tudda ku mulamwa ogw'ensonga eya ensomesa ey'abo abayitibwako oba abo Katonda beyamma ekisa kye eky'obulokozi oba beyagaana, kino kye tutegeeza nti ensomesa ya Bayibuli nnambulukufu nnyo kw'eno ensonga, era egisongerako ddala nti Katonda okuyita mu bukulu bwe, obuyinza bwe obw'okwagala kwe okuviira ddala mu mirembe n'emirembe ng'ensi tennaba kubanga ebaawo, yalonda abantu abamu eri obulokozi okuyita Mukama waffe Yesu Kristo n'okutukuzibwa okw'Omwoyo Omutukuvu nga Peetero ekisooka emu paka olwokusatu, wamu nga tugasseko ne Befeso 1:4 egamba nga n'emisingi egy'ensi gyali teginnabaawo, bw'atyo Katonda bwe yatulondera mu Kristo. Bino byasalibwawo mu mirembe n'emirembe nga tewaliwo kintu kyonna kyali kitondeddwa, bw'atyo Katonda n'ateesa nti bano mbalonze. Era bw'oba weegendereza ebyawandiikibwa biragira ddala bulungi nnyo nti okuyita mu bukulu obw'okusalawo kwa Katonda okuviira ddala mu mirembe n'emirembe, Katonda yasalawo n'abaako abantu abamu byayitako, era n'asalawo okubaleka ku lwabwe. Kati wano wenjagala okuba nga nnywereza ddala kwa kino kye kinnyonnyola ensomesa ey'abo abayitibwako, nti nga ebintu byonna tebinnabaawo Katonda
yateesa mu kusalawo kwe ne mu kwagala kwe okubaako abantu abamu bayitako obuyisi era n'asalawo okubaleka ku lwabwe n'abamma ekisa ekyo ekireeta obulokozi era n'abeera nga yasalawo nti abantu abo bakubeera nga bafiira mu byonoono byabwe. Jjukira Balumi 3:23 eraga nti ffe ffenna twayonoona ne tulema okuba nga tutuuka ku kitiibwa kya Katonda. Era Balumi 6:23 eraga nti empeera y'ekibi kwe kufa. Tusobola kwerabira Balumi essula ey'omwenda olunyiriri 10 eyogera ku lubuto olwa Rebeka bwe yali ayina abalongo abaana ababiri mu nda ye. Mukama n'ayogera ng'abaana tebannazaalibwa n'agamba nga tebannaba kuba nga bazaalibwa, n'ayogera ng'agamba nti nno omukulu anaaweereza omuto, n'agamba nti Yakobo mwagala era Esawu namukyawa. Olwo okulonda kwa Katonda oba okuyita kwa Katonda kunywerere nti Katonda be yalondera mu Kristo yabalonda nga ensi tennabaawo, yabalonda nga tebannaba nakukola kwonoona kwonna, yabalonda nga tebannaba nakukola mulimo gwonna mulungi. Okwonoona kujja luvannyuma naye ate okusalawo kwa Katonda kwali kwakolebwa dda. Ebyo bikulu byakola ki? Byakutegeera nti era kitegeerebwe gwena mukwano awuliriza nti ebintu byonna nga bwe byakolebwa ku nsi byakolebwa ku lwa Katonda si lwa mulala. Teyabikola kubanga nti yali abyetaaga, naye yabikola okulangira obukulu bwe n'obuyinza bwe. Balumi 11 oba ogisomye olunyiriri lwa 33 paka olw'okumeka olwa 36. Ebintu byonna byasalibwawo Katonda ku lw'ekitiibwa kye, era okwo kwe kuli n'okuzikiriza abo aboonoonyi. Nga bwe tugamba nti ebintu byonna bwe kituuka ku nsonga tugambe nga yafeesi ey'obutume tiyasalibwawo Katonda nga n'ensi eno tennaba kubeera ng'ebeerawo nti baani abanaagibeeramu, bw'ati era bwe yasalawo baani baanaalokolera okuyita mu Kristo Yesu na baani bataalokolere okuyita mu Kristo Yesu. Era kigwanidde okubeera nga kitegeerekeka ddala bulungi ti Katonda talina muntu yenna gwe yakola nga yamukola mu kwonoona. Tewaliwo kyawandiikibwa kyonna kye tulaba nga Katonda yayonoona omuntu. Oluzungu luli nti God never made man wicked. Katonda tafuulangako muntu kuba mwonoonyi. Katonda, God made man upright. Katonda yakola omuntu ng'omuntu oyo talina kibi, taliiko kyakuneezebwa. So Katonda tayonoonangako muntu yenna, wabula abantu be beeyonoona nga bagoberera okwegomba okw'emibiri gyabwe n'ensi eno eyakola ki? Eyagwa. Ate jjukira bwe tuba tutunuulidde mu ngeri entuufu okwonoona kwa Adamu kwayonoona abantu bonna. Teri muntu yenna azaalibwa nga talina nsigo ya kwonoona mu ye. Katonda mwenkanya okulamula abantu bonna kubanga bonna baayonoona ne balema okuba nga batuuka ku kitiibwa kye, era empeera y'ekibi kwe kufa. So waliwo abalowooza nti Katonda yayonoona abantu oba Katonda yaviirako abantu okukola bye bakola. Bayibuli si bwetyo bw'esomesa, era kiba kya buvumi nnyo okwogera nti Katonda yaleeta okwonoona, kubanga Kabakuuku 1:13 egamba nti Katonda affe tatunula na ku kibi, amaaso ge tegakitunulako. Yakobo 1:13 egamba omuntu yenna singa aba akemeddwa mu ngeri emu oba endala aleme kugamba nti akemeddwa Katonda, kwa Katonda takema muntu yenna na bubi. So mu ngeri ey'oluzungu tusobola okugamba nti God is not the author of sin, nti okwonoona tekuva mu Katonda. Era Bayibuli egamba takema muntu yenna na kibi. Era tewaliwo nsomesa yonna eraga nti ebitonde bye yabitonda okubeera ng'akola ki? Ng'abyonoona. Nedda, tetulina nsomesa yonna ya Bayibuli eraga ensonga ng'eyo. Wabula njagala mbeeko ebyawandiikibwa bye nkukoonerako wano ogende maaso n'okutegeera ddala kiki kye tuli ogenda maaso n'okuba nga tukola tutya nga twogerako. Tutandike ne Zabbuli ey'ekinaana mu emu olunyiriri 11 lugamba
But my people did not listen to my voice. Abantu bange ne batawuliza ddoboozi lyange. Isirayiri negaana okubeera nga eŋŋondera n'enjiwaayo eri obukakanyavu obw'emitima gyabwe, okugoberera amagezi gaabwe n'okusalawo kwabwe. Ti Katonda waffe talina n'omu gwakola ki gwayonoona, wabula n'okukakanyala kw'emitima gy'abantu kusangibwa ng'olwedde mwekuli mu mitima gyaki gy'abantu olw'okuba nti ekibi kiri kyakosa abantu bonna. Kankwena ekyokulabirako ekirala bwe tuba tutunuulidde mu bikolwa by'abatume essuula ey'e14 olunyiriri olw'e16 bwe lutyo lugamba mu biro ebikadde yaganya amawanga gonna okutambula mu makubo gaabwe. Mu biro ebikadde Katonda yaganya amawanga gonna okutambula nga bwe gaagadde. Naye Bayibuli etulaga naye ate teyalema kwerekerawo bujulizi, kubanga yakola bulungi ng'awa abantu enkuba okuva mu ggulu, ng'awa abantu ebiro ebirungi, ng'akussa emitima gyabwe n'ebyokulya n'essanyu. Nti abantu newankubadde batambulira mu makubo gaabwe ge baayagala okutambuliramu, obujulizi bwa Katonda bwali bubeetoolodde nti Katonda waali, ebirabisa nti Katonda gyali byali ntoko ng'enkuba eva mu ggulu, nga ebiro ebirungi ebyokulima n'okukungula, okufuna emmere ey'okulya n'essanyu mu mitima gyabwe. So teri muntu yenna asobola gamba nti Katonda yayonoona abantu, wabula abantu beeyonoona okuva mu kwonoona kwa Adamu, ate ekyo kye baafuna mu Adamu kigenda ddala mu maaso n'okula nga beegombera ddala ebyo Katonda byabagamba okuba nga balekayo. Yeremiya bw'oba ogitunuulidde, Yeremiya essuula ey'e18 18-12 eraga nti naye bagamba kiri mu butaliimu, tunaagoberera okusalawo kwaffe, buli omu anaakola okusinziira ku bukakanyavu obw'omutima gwe omwonoonyi. Mukama bw'ati bw'ali ogamba, Bannayisirayiri batyo baali boogera. Isirayiri ekiikirira oba eragira ddala embeera y'emu eri mu bantu bonna. Okugwa kwa Isirayiri, obujeemu bwa Isirayiri n'obutagoberera Katonda bulaga ekifaananyi eky'abantu bonna, kubanga Bannayisirayiri bantu nga ffe. Katonda yakozesa eggwanga limu okulaga amawanga gonna nti ensobi eya Isirayiri y'ensobi erabikira mu mwenna. Nga bw'asaasira mu Isirayiri n'alokolayo abamu, bw'atyo bw'asaasira ne mu bannamawanga n'alokolayo abamu, naye abantu bonna boonoonyi, Abayisirayiri n'abatali baki Bannayisirayiri. So butunula Yeremiya 18:12 eragira ddala ekintu ekiro n'olunaku olwaleero nti abantu bakola, basalawo nga bwe baagala, bagenda mu maaso n'okuba nga batuukiriza obujeemu obw'okwonoona obuli mitima gyabwe. So ssebo ne nnyabo gwena agenda maaso n'okuba nga owuliriza bino, kikulu nnyo okuba nga otegeerera ddala nti abo bonna abagenda maaso n'okuba nga bakolimibwa, abagenda maaso n'okuba nga bagenda kuba nga bazikirizibwa, kigenda kuba nga kikolebwa mu bwenkanya, kigenda kubeera nga kikolebwa mu mazima ga Katonda, kubanga abantu baagala nnyo okwonoona kwabwe. Teri Katonda gwagenda kuzikiriza nga muzikiriza lwakuba nti teyamwagala, naye agenda azikiriza abantu bonna bagenda ozikiriza, agenda bazikiriza lwakubeera nti abantu abo baagala nnyo ekibi kyabwe. Kati awo tudda ku nsonga endala gye tuyita preteration, kigambo kya theologia. Ne preteration kye kigambo kye kimu ekitegeeza mu Luganda nga nkivunudde okuva mu Luzungu, ekikolwa ekya Katonda okuyita ku bantu abamu n'abaleka nga amaze okubeera nga alonze abalala eri obulokozi. Preteration kye kikolwa kya Katonda okuyita ku bantu abamu n'abaleka ng'amaze okulonda abalala eri obulokozi. Era kino kikolebwa olw'obukulu obw'okusalawo okulungi okwa Katonda n'essanyu lye. Lwaki twogera nga bwe twogera nti nabyogedde dda naye era ŋŋwanidde kuba nti mbiddamu nti okulonda kwa Katonda kwasalibwawo n'okuyitako kwa Katonda eri abamu
okulonda kwa Katonda okwabamu eri obulokozi n'okuyitako okwa Katonda eri abo abagenda okubeera nga bazikirizibwa. Ebyo eby'emirundi ebiri bikolebwa nga ensi tennaba kubanga eteekebwawo. Kati ssebo ne nnyabo, ekiro ekyaddala ekyosobola okuba nga otegeera kye kino nti buli muntu yenna kwabo abagenda ozikirizibwa tebagenda kuzikirizibwa lwa nsonga ndala, bagenda kuzikirizibwa lwa nsonga yakuba nti baagala nnyo ekiki ekibi kyabwe. Tewaliiwo muntu yenna Katonda gw'agenda okuzikiriza nga tamuzikiririza ku musingi ogw'okwonoona, naye ekibi ekyo kye kigenda oviirako abantu abo bagenda okuba nga bazikirizibwa okuba nga bagenda mu maaso n'okola ki n'okuzikirizibwa. Kikulu nnyo okuba nga tutegeera Katonda talina muntu yenna wagenda kubeera nga azikiriza lwa nsonga ndala, ensonga ey'obutakkiriza ate era ensonga yaki ey'ekibi yagenda okuviirako abantu abo bagenda okuzikirizibwa okuba nga bazikirizibwa. Kati bw'oba obiwulira bino nga tolokokanga, mawulire malungi nnyo gy'oli nti osobola okulokoka, osobola okutegeera nti oli mwonoonyi, tosobola kwerokola, wafiira mu Adamu, tolinamu wadde n'otwanyi otwerokola. Bino ebigambo bikugambiddwa obiwulira nti oli mwonoonyi, wafiira mu Adamu. Kiki lwaki osigala nga weekwata ku bibi byo, nga weegomba ebibi byo, weegomba eddiini ya taata, eya maama, eya ssenge, eya kojja, eya mukwano gwange etagenda kukwesa bulokozi? Bayibuli etulaga kuyita mu bikolwa eby'amateeka teri muntu yenna agenda kusangibwa nga atuukiridde mu maaso ga Katonda, kubanga n'obutuukirivu bwaffe mu maaso ga Katonda ze nziina enjereere. Tolina ky'osobola kukola kubanga weerokola ogwanidde kutegeera nti ndi mwonoonyi atalina maanyi mu nze kwerokola, wabula ŋŋwanidde ettundu lya Kristo Yesu eyajja okulokola aboonoonyi nga nze. Bw'oba ogamba nti oli mwonoonyi, mu ngeri emu bendala ogamba nti neetaaga Yesu oyo eyajja osasulira aboonoonyi. Bw'oba tonnaba kukkiriza nti oli mwonoonyi, tolina ngeri yonna gy'osobola kugabanamu ssaddaaka eya Kristo, kubanga ssaddaaka ya Kristo Yesu yaweebwayo eri abo aboonoonyi. Era abo aboonoonyi bwe bategeera ne bawulira Kristo kyakola, baanukula eri okuyita okw'enjiri nti kyuka weenenye amakubo go okkirize enjiri olokolebwe. So yeyo ensonga ssebo ne nnyabo gy'ogwanda okuba nga otegeera ddala bulungi nti mu bufunze talinayo muntu yenna gw'agenda kuzikiriza ku lw'ensonga endala, naye bonna bagenda okuzikiriza Katonda agenda bazikiriza lwa bujeemu obwo, butakkiriza n'okwonoona. Era talina muntu yenna gwe yalonda okubeera nga akola ki, ng'azikiriza ku nsonga endala yonna, wabula abo bonna bagenda ozikirizibwa bagenda kuzikirizibwa ku lwa nsonga ya butakkiriza n'okwagala ekibi kyabwe, nga bwe tulabye ezo ennyiriri ez'enjawulo ezinywereza ddala. So ebyawandiikibwa biraga bingi nnyo. Bw'oba otunuulidde tugambe Peetero ekisooka essuula ey'okubiri olw'omunaana, Bayibuli eraga nti waliwo Katonda abantu baaleka mu bujeemu bwabwe, ate olunyiriri olw'omwenda lulaga nti waliwo Katonda baalaga okusaasira kwe. Abo bwe tumaliza nga tugamba ti tuli ggwanga ddonde, tuli ggwanga ki ddonde. Naye ate aba mu lunyiriri olw'omunaana be bantu abesittala eri ebigambo bya Mukama waffe Yesu Kristo. Enjiri ebabuulirwa, naye enjiri tebalina nsa gye bagirabamu, tebagiraba nga eddagala esobola okuba nga libawonya okuva mu ki, mu kwonoona kwabwe. So mu ngeri emu bwendala tusobola okugamba nate era ne wano bwe tuti nti mu mazima amatuufu Katonda yateesa era n'asalawo nti omuntu yali wakugwa, era kyekyaviirako abantu bonna okubeera nga bakola ki, nga bagwa. Katonda bw'atyo bwe yateesa nti omuntu yali wakugwa. Naye kati wano wenjagala ate otegeere nnyo nnyini ddala ti newankubadde Katonda yasalawo nti omuntu yali wakugwa, kino kikulu kyakubeera nga tunnyonnyokera ddala bulungi nti
okusalawo kwa Katonda tetulina kubuzaabuza na buvunaanyizibwa bwaffe. Yasalawo nti omuntu yali waakugwa naye takakangako muntu kumujeemera. Yasalawo nti omuntu yali waakugwa teyateesa oba teyakakako muntu oyo kubanga ajeema. Amutadde mu lusuku Lubereberye 2:15 paka 17 amugamba nti byonna ebiri mu lusuku oluwaddembe okubanga olya. Oluwaddembe okubanga olya n'okukola ebirala byonna byagala. Naye bwekituuka ku muti guno oguli mu masekati g'olusuku ogw'okumanya obulungi n'obubi togulyengako kubanga bw'oligulyako onaakola ki? Onaafa. Ebyo abigamba Adamu nga Adamu tannaba na kufuna nsigo yonna yakwonoona, tamanyi na kibi nti ne mu nsi kikola ki? Gye kiri. Aweebwa ebiragiro nga birambulukufu birina n'ensonga lwaki byali biweereddwa nga bwe byali biweereddwa. Ffenna tumanyi bulungi ekyatuukawo. Adamu yamaliza akoze ki? Ajeemye. Ebyamuweebwa si byagoberera. N'asalawo nga ye omuntu okubanga awuliriza eddoboozi ery'omulala n'aleka erya Katonda. Kati ekyo ne kitegeeza nti abantu bonna oba bazzukulu ba Adamu bonna boonoonyi kubanga Adamu yayonoona, nti si beesigwa. Era awo kusalawo kwa Katonda era tukulaba. Katonda n'asalawo abamu okubaleka obutabawa kisa kye ekisobola okubanga kibawonya okuva mu butakkiriza kwabwe, era ne basigala nga bakwesittala eri enjiri ya Kristo Yesu newankubadde ebeera ekoze ki? Ebabuuliddwa. So ne tubeera nga tulina ebintu bya mirundi ebyo bye tugwanira okubanga tufaako wano. Tulina okusalawo kwa Katonda kwa mirundi ebiri wano. Okusalawo kwa Katonda okubikkuliddwa okulaga ekyo kyekirina okubanga kikolebwa, n'obeerawo na okusalawo kwa Katonda okwekyama okulaga kiki ekirikolebwa. Bya mirundi ebiri. Okusalawo kwa Katonda okubikkuliddwa kwe kulaga kiki ekigwanidde okukolebwa, n'obeerawo okusalawo kwa Katonda okwekyama okulaga kiki ekirwa kigwanidde okubanga kikolebwa. Kati kino kikulu kyakuba nga tutegeerera ddala nti kyali mu kusalawo kwa Katonda nti newankubadde waliwo okusalawo kwa Katonda okwekyama nti omuntu yali waakugwa, naye ate okulya kwa Adamu ne Kaawa ku muti ogw'okumanya obulungi n'obubi ogwo gwabaviirako okubanga beeyonoona obanga bagwa, ekyo kye baakola kyali kikolwa kya bujeemu eri okusalawo kwa Katonda okwali kubikkuliddwa gye bali. Katonda abagambye mujja kufa. Ne waliwo okusalawo kwa Katonda okwekyama okwali kumanyikiddwa ye yekka nti abantu bano bajja kugwa, nti newankubadde okwo baali tebakumanyi, naye kuno okusalawo kwa Katonda okubikkuliddwa kwe kukuyamba okubeera nga ossa mu nkola ekyo kyakugambye obutakola, oba butassa mu nkola ekyo kyatakugambye butassa mu nkola. Nti newankubadde okusalawo kwa Katonda okwekyama kwateesa ne kusala nti omuntu yali waakugwa, naye ekikolwa ekya Adamu ne Kaawa okulya ku muti ogw'okumanya obulungi n'obubi kyali kikolwa kya bujeemu. Kitegedde bulungi? So ye ensonga gye tuli okutambuza. Kati ate eyo nginyweza nnyo ne kye tuyita okukomererwa okwa Mukama waffe Yesu Kristo, nti okukomererwa okwa Mukama waffe Yesu Kristo kwali kwasalibwawo amagezi ga Katonda. Bikola batumenya 28 eyo eyogera okukomererwa okwa Mukama waffe Yesu Kristo kwali kwasalibwawo amagezi ga Katonda n'okumanya, naye ekikolwa eky'Abayudaaya kyali kikolwa kya bujeemu eri etteeka ery'omukaaga erigamba temutanga oba tottanga. Katonda yali yateesa, yali yasalawo ti omwana we yali wagenda ku musaalaba, naye abo bonna abeenyigira mu mbeera okukwata omwana we mu ngeri gye baamukwatamu talina n'omu ku bo gwe yakaka, wabula obujeemu obw'emitima gyabwe n'okwagala okukola bye baakola ebyo Katonda yabyeyambisa biri byennyini bo bye balina mu bo okutuukiriza kye yali yateesa edda. Bino biyinza okuzanyirako mu ndowooza n'obiwulyanga ebintu nga bikuyitirirako, y'ensonga lwaki biri bwe bitonga binti tetusobola kumalayo bugazi bwa bukulu bwa Katonda n'obuyinza bwa Katonda. Naye okuteesa kwe kwali nti
omwana wange wagenda ku musalaba. Naye bano ba players, bano abatuukiriza, bano Abayudaaya, bano Abaroma n'abasigadde, talina n'omu ku bo gwe yasendasenda, wabula obubi obuli mu mitima gyabwe bwe yeeyambisa ate okutuukiriza kiri kye yakola kye yateesa edda, nti bo bakyagala. Kubanga bakyagala tabateekako komo kubeera nga abaziiza okutuukiriza kye baagala, abaleka ne bagenda mu maaso. Kati bo bakola bye bakola naye nga batuukiriza kiri Katonda ate kye yateesa edda. Y'oyo eyatonda eggulu n'ensi. Nti bino bisukkuluma okutegeera kwaffe engeri gy'awaniriramu eggulu eryo mu bbanga bwe tuliraba eribaddewo emyaka gyonna. Aliisa ensolo mu ttale, alabirira buli kintu kyonna gwe kyoyinza okuba nga tofa nako, era akola ne mu bulamu obw'abaana bw'abantu. So kikulu nnyo okutegeera nti okusalawo kwa Katonda tekuyina ngeri yonna gye kwagenda mu maaso n'okunyigiriza eddembe ery'okusalawo kw'omwana w'omuntu. Nkiddamu nti okusalawo kwa Katonda tekuyina ngeri yonna gye kwagendera ddala mu maaso n'okunyigiriza eddembe ery'okusalawo okw'omwana w'omuntu. Y'ensonga lwaki abo bonna abeenyigira mu kutta Mukama waffe Yesu Kristo tebalina ngeri yonna gye basobola kuba nga bakyejjamu nga bagamba atuba Mukama wali wakisalawo dda era ffe twali tutuukiza kyoyaga. Nedda, talina n'omu gwe yakaka. Bonna bakikola kyeyagalire kye baakola nga talina n'omu gw'atadde kwonoona mu mutima gwe, wabula okwonoona kwasangibwa dda mitima gyabwe ng'ekyo kye baagala okukola. N'olw'ensonga eyo Abayudaaya abaakomerya Mukama waffe Yesu Kristo tebalina kirala kye baakola wabula ekyo kyennyini omukono n'amagezi ga Katonda kye gaali gateesa edda nti kye kyali kigenda okuba nga kikolebwa, newankubadde ekikolwa kyabwe oba ebikolwa byabwe eby'okukomera Mukama waffe Yesu Kristo tebirina ngeri yonna gye bisobola kubeera nga bibayamba okuvuunuka okwonoona kwabwe, kubanga teri n'omu ku bo yakakibwa kukola ekyo kye baakola. Kusalawo kwa Katonda n'okulangirira kwa Katonda eri ensonga eyo eya Mukama waffe Yesu Kristo ogenda ku musalaba terina ngeri yonna gy'esobola kubeera nga erokola abantu abo okuva mu mbeera zaabwe ez'okubeera nga beeyisa mu ngeri gye tusobola okugamba ey'obuzigu, mu mbeera ey'abantu aboonoonyi, mu mbeera ey'abantu abataayinako ensonyi zonna okukola ekyo kye baakola, era baakulamulwa olw'ebyo bye baakola omwana wa Katonda. So Katonda nga bwe twogedde talina muntu yenna wagenda kubeera nga agenda mu maaso n'okuba nga amulamula oba nga amuteeka mu nnyanja eyaka n'omuliro olw'ensonga endala. Agenda kuba nga balamula olw'ensonga ey'ebibi byabwe n'obutakkiriza bwabwe. So talina muntu yonna tukiddamu nga tukinyweza nti gwagenda maaso na kubeera nga agenda kuba nga amulamula emirembe n'emirembe mu nnyanja eyaka n'omuliro olw'ensonga endala, wabula olw'ensonga ey'okola ki? Ey'okwonoona. So bintu bingi mukwano bye tusobola okuba nga twogera ku kino wammanga, naye ensomesa eyo Bayibuli eginywereza ddala nti waliwo mu kuteesa kwa Katonda abantu abamu bayitibwako, abantu abalala ne balondebwa. Abaalondebwa nga bwe nsomeseza mu masomo amalala tebalina kye baakola kirungi ekyabagwaniza okubanga balaba ekisa kya Katonda, n'ebino byonna Katonda yabiteesa nga n'okugwa kwa Adamu tekunaba kuba nga kubaawo. N'alonda abantu be yalondera mu Kristo Yesu, abalala n'abayitako. Awo wajja ekibuuzo ekiri mu Baluumi essuula ey'omwenda olunyiriri 14 wamu ate era ng'okkiridde ddala paka mu lunyiriri 23 abantu okubuuza ebibuuzo ebyo bye beebuuza ebyogamba nti naye lwaki obwo tebubeere nga si bwenkanya mu ngeri emu oba endala. Ng'era twanukula nga tetwanukuza kirala, twanukuza byawandiikibwa ku nsonga ezo nti oli agyagamba tunaagamba ki nti obwo si bwenkanya ku luuyi olwa Katonda. Bayibuli neegamba nti nedda, kikafuuwe.
nga bwe nayogera eri Musa tinabeera n'okusaasira eri oyo gwe nabeera n'okusaasira gyali olw'16 era kino tekisalibwawo kusalawo kwa muntu oba maanyi ga muntu wabula eri oyo Katonda ayina obusaasizi. Ebyawandiikibwa biragira ddala nti gwe Falaawo olw'ekigendererwa kino kugolokoseza kuyimusiza ndagire ddala amaanyi gange n'erinnya lyange libuulibwe eri ensi yonna. 18 Olw'ensonga eyo alina okusaasira kw'oyo yenna gw'aba yagadde era akakanyaza oyo yenna gw'aba yagadde. Olw'19 onaagamba eri nze nti lwaki kaakano Katonda ate asanga ensobi? Ani asobola okuziyiza okwagala kwe? Olwabiri lusirisa gwe nange nga lutugamba. Laba ndabe mu Bayibuli y'Oluganda ye elujja yeeti olwabiri. Ey'Oluganda bweti bwereete ensonga. Egamba nti naye ekisinga gwe omuntu gwe ani awakana ne Katonda? Ekibumbe kirigamba eyakibumba nti kiki ekikukozesa bw'oti? Oba omubumbi talina buyinza ku bbumba? Bino ebanga tebitukakkanya tubeera tulina bubeezi buzibu era obuzibu obwo si bupya. Bwebanga mu Bayibuli mwebiri Katonda mu bukulu bwe yamanya nti tujja kuba n'endowooza zino ez'okubeeramu akantuntu ak'okubeera nga mulimu embeera ey'okuwakana naye gwena ategedde obukulu n'obuyinza bwa Katonda. Bino si bizibu bya kutegeera kubanga alaze nti omubumbi ayina obuyinza ku bbumba, asobola olikozesa nga bw'akola ki bw'ayagala, nti obuyinza bwe abuyina eri ettaka lye. Asobola okubeera nga ettaka lye limu ajjamu ebibya ebyokuba nga bikozesebwa mu ngeri y'ekitiibwa oba okujjamu ebibya ebirala nga si byakozesebwa mu ngeri nga ya kitiibwa. So byebo mukwano tetugwande kubeera nga tulonda bye twagala mu Bayibuli. Tulina otwala byonna ebiri mu ki mu Bayibuli kwa bituwandiikiddwa. Enjiri twamaze ddi ogitaanya. Kkiriza Yesu olunaku olwaleero, kyuka lekayo makubo go amakadde, tegeera ntosobola kwerokola, gulawo omutima gwo eri Kristo Yesu, muyite mugambe akukwatibwe obusaasizi era naye anaakulokola. Tosigala nga ogenda maaso n'okwekalubya mu ngeri emu oba endala ng'ogamba naye kati nyinza okuba nga nze ndi omu ku abo abayitibwako edda nga ne bwe naagenda maaso ne ngamba nti ngenda kukkiriza era nga mba mala biseera. Ani akugambye nti wayitibwako? Kubanga nange kennyini akugamba simanyi omulonda afaanana atya. Ate Katonda talina n'omu ku ffe gwe yagamba ti omulonda afaanana bw'ati oba bw'ati oba yayitibwako bw'ati bw'afaanana. Teri n'omu ku ffe abamanyi. Ogwaffe gwakubuulira muntu yenna njiri. Kati gw'oli omu ku abo abantu ababuuliddwa enjiri, lwaki tokkiriza njiri olunaku olwaleero n'oleka amakubo g'amakadde ne weenenya amakubo g'amakadde n'okkiriza enjiri ya Kristo Yesu n'ekufuula wa ddembe? Lwaki otandika okwejjamu ekyo Katonda ky'atannaba kugamba? So sobola kuba nga nsukako wano wabula okugamba nti ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kibeere eri mmwe mwenna abawuliriza.